oli ku Bokati TV. Leero enkya ne luli Bokati TV. Butelevu oli ku Bokati TV Mina Heights mbeera nkikutemu nate enkomyewo obutelevu n'omwana muwala bamuyita blind but able. Sijja kwerabira kulamusaako n'okwebaza yonna era beera ng'oyongera okusubscribinga ku YouTube channel yaffe, likinga links era sharing. Tusinzidde leero ku Nakanwagi Shopping Center. Kizimbe kino kisangibwa Nankulabye nga ewali saluni ya mwana muwala Jamila Nasolo mumumanyi nga blind but able yali mu munembera byange omwaka 2018. Tumukyaliddeko ku kifo kye saluni gye yawangula twagala tuwayeemu naye. Njagala obuuze ku balabi baffe. Nange nsanyuse nnyo balabako aba Bokati TV. Nze Nasolo Jamida abangi bemmanyi nga blind but able president n'eyimbira byange 2018. Okay, President wakabi tusanyuse nnyo okulaba ku Bokati TV mukwano. Labika bulungi wale kwefaako. Kale namwe mwebale kujja kunkyalirako. Ekifo kirungi nnyo, buli kimu kitambula bulungi nnyo era nga abalabi baagala okumanya obulamu bw'omukwano Nasolo Jamida. Wabaki wazaalibwa bw'otyo oba wafunamu just obuzibu nobeera ng'oli mweyembeera? Natandika okutegeeramu nga eriiso erimu liraba bulungi naye ng'erimu teriraba. Okay. Naye mba mpeza nga 14 years 15 gombi negazibira ddala oluvannyuma lw'okunnongoosa emmengo. Obulamu obusanze otya mukwano waka gy'obeera eyo muliyo bameka era obeera otya ewaka eyo? Ina abakuyamba, olina omukozi oba yeekolera buli kimu? Siina mukozi, neekolera buli kimu. Okay. Famire yammwe muli maama ne taata abali wamu, buli kimu kitambula bulungi, obeera ne famire wamu? Mama abeera yekka ne taata abeera yekka. Okay. Kati nze mbeera ne taata. Kibebi kya taata. Oli single? Ndi single and not searching. I'm single and contented. Oh my God. Ne woba ofunyeyo omuntu akwagadde tosobola kumuwa mukisa? Okay. Kale Nasolo Jamida olinayo ku mwana? Nina abaana babiri. Wow. Baana bawala balenzi? Nina omuwala n'omulenzi. Nange ng'oli blessed kikazi gwe. Naye ekitibwa kya Mukama Nasolo Jamida twagala tulabeko tubulyeko ku bulamu bwo. Wawangula saluuni. What happened? Bannange twali mu competitions ezanimbira byange ku Radio Simba. Okay. Okuyita mukakunta abantu ne bampagira n'enkuba n'empangula. N'owangula lwa kugondomolako. Bampa saluuni ya bukadde 10 gye ndimu kati. Ekyusiza obulamu bwange. Okukyusiza obulamu bwo. Buli kimu kitambula bulungi. Buli kimu kitambula bulungi kuba luli nali nga mbeera waka nga kizibu nnyo omuntu okujja n'akuwa omulimu. Tijja ng'osiba enviiri ne waaba azimanyi nti ozimanyi. Oba oluusi ng'ayagala ne waaba agukuwadde akusibire ku bwereere, omusibire ku bwereere. Bw'afuna ssente ate ng'agenda ewalala. Kwegamba nga abantu bakuyisaamu amaaso okola naye ne batakuwa kasente. Kakati mukwano Nasolo Jamida olinayo ku mirimu gy'okola emirala? Emirimu gye giri gye mmanyi kuba okuyimba saakuvaamu nnyimba. Okay. Olina ekibiina? Sirina kibiina mwe nnyimbira. Naye ng'oyimba? Naye nga nnyimba bwe mba nyinako oba kibala wengenze ne nnyimbamu. Oba bampise ku mukolo ki gwonna gwe baba bampiseeko ne nnyimba. So oli mukazi muyimbi okuba ku mikolo wonna woba osobodde ofunira omukisa okuyimba ogenda n'oyimba? Oba olina ennyimba zo? Okay. Olinayo nnyimba ki? Nakafulumyayo oluyimba lumu olwokubiri luli ebbiri endala sikyali mu studio almost. Okay. Olwo olumu mukwano olugenda lutyo so tuyimbiramu kodiya? Lwa mikolo gya kwanjula. Tuweemu akapeera. Ngenda. Sweetie wange lelo nange rentegedde tindo byoliko serious koze mu bazadde kan badde nindalinda ngero wensabe sala mukama kulembele tata atela bwakoze jempitanga bambuza nti omwami wange yani ansa yambula tomu n'abagamba ntya nange nga ntya nti obagamba nonnefuulira koze munange obulamu bwange buzengulu mama wange ne taata omwami wange yono bannange mumuzaale ab'omwana antwale tube muntu omu. Wow, kayimba kalungi mukwano. Ani akuwandiikira ddiya? Limbo waliwo omwami yalumpandiikira.
Okay. Naye ng'endala newandiikira. Wewandiikira. Mwana muwala twakulaba mu nneyimbira byange omwaka oguwedde. Naye njagala otubuleko kulambwa nneyimbira byange obwo my dear. Watandika otya watandika otya okubeera ng'ogenda mu nneyimbira byange mukwano? Wafuna omuntu akuwa backup n'akugamba genda n'akuwaliriza oba wakyagala? Nakyagala okusookera ddala. Ne programu eyo yagira ku mpewo za Radio Simba. Nali muwuliriza wa Radio Simba. Ne balanga naye nga ndi wala ate nga sirina busobozi bwa transport. Ogwo omwaka ne guyita 2014. Then kati nengamba 2015 nyina okugenda. Okay. Kati 2015 we yatuukira ate nga nfunye waliwo gye bantutte okuyiga ebyemikono masweta jinja eyo. Nga ngenze kuyiga almost sina jinja wabula buyikwe. Okay. Nyenga side zeyo. Ngenze kuyiga masweta, bibbo, mikeeka, fumba keki. Kati eje myaka 2015 nampitako ne 2016. Nampitako nga ndi kusomero njiga. Kati nengamba kati 2017 ate yansanga nasangiwa ndi nakawere nga nenga abijja kuntawanya nnyo kuba nazala mu January ate nga neyimbira byange atandika mu January mwe batandikira okulanga okwewandiisa nenga nedda n'okiwamu time. Kankiwemu time. Okay. Kati 2018 nengamba nyina okugenda era 2018 we yatandikira nengamba n'olumba akalango lwavuga kati nengenda nenewandiisa. Wayingira okakasa ng'osobola owangula oba wagezaako bugeza? Inze ekigendererwa kyange first of all tekyali kyakuwangula era naye sisuubira nti solo wangula naye nga njagala oba kuzuula kitone kyange oba kutumbula kitone kyange. Okay. In case newe mbasiiseemu naye nfunye connection n'abantu ba radio tomanya wayinza obaawo omuntu yenna ayinza okumpulira nanyingiza music kuteekako ku step endala eddako. Okay. Kyekyannyingiza neyimbira byange. Naye wabeeramu mu neyimbira byange nga gweyeeyiza? Nga nze neeyiyiza. Okay. Nkwata essimu yange ne bateekako limba ku memory nempulira kyenkyusa nga then bwe ndikodinga ku ssimu kyenkyusa nga bwe ndikodinga ku ssimu oluvannyuma nembigatta nembikwata. Ompadde challenge mukwano. Kakati mukwano wayitanga mu nnyimba ki? Nasookera ddala mpita mu luyimba lwa Rema olwa Kaliba. Soko simbe wakati awo mukwano. Ensi ya neyimbira byange nkakasa nga ina anthem. Njagala soko mpeeko anthem ya neyimbira byange muwayita. Anthem gye nasookera ddala okuyimba ku mpewo za Radio Simba yali egenda bweti. Basajja mmwe mwantama mutunyooma olw'obulema ne mutuvuma ng'emisana mutumbi ne mwesoobya kendirufuna nze ndikwanika. Bannaye kalakata ekituku. Please men, I hate you. You despise us of remnants. You abuse us during day. You come hiding at night. Pregnant me, I will announce you. Wow. Okay, kakati njagala mpe ku nnyimba muwayita mukwano. Wayita mu nnyimba kina. Njagala soko mbe oluyimba lumulo wayitamu olulungi olwekakasa. Rema Kaliba. Okay. Kati walukulukuta otya my dear mpayo kawo ku verse ezakabi mu luyimba. Omulema ngalumwa kasiru ngalumwa naye muzibe asingako kwabo gwe kati zibiriza okuba kafananyi nga bannange bakujjemu amaaso ate ng'oli bw'omu mu nnyumba teri adda kuwaako kutuzi n'ofuba nnyo okowoleko nga mpaawo kanyego eyo mukuba n'ototambula olw'okuba nga gwe tolina gayidi olusiturwa ku nguudo kuba tosala olw'okuba nga gwe tolina keini olulala n'ogezaako webbika ekiyungu olaba oba onofunayo akendya olumu n'ebikwoterayo olulala bisiriira obwo bwe butalaba balikwata ku mukono zibye amaaso kwata ku mukono bambi balikwata ku mukono yaya
ku mukono bambi buno bulema bwabukambwenyera totya kuswala bambi balikwata ku mukono ng'ozibye amaaso likwata ku mukono bambi ng'omulema w'emikono n'amagulu bwenjagala okugereza obambi naye muzibe bannange kyasuuka ne we baba basajja batusosola kale kyekibi naye kaŋŋume kuba figa gye nnina nnungi naye basajja mmwe mwattu mukimanye titulina munaffe kale bamuvumu jangu n'emisana kikimwami ekikusobya mu ttumbi buno obusentesente bwonnageyo mu kava naye buli kyali nkuwaayo nange bannange mukwano oli mukyala wa tabu nnyo 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 kakati mukwano mu process ya n'embira byange mu mbeera yo nawe mwabeeramu challenges kize wafunayo dia challenges nafunayo nti kale obudde nti buba bwa late nnyo okay obwokuvaayo kyalomusindoza okusomozebwako kakwe nasinga osanga ng'ate obeera wekka watambulanga wekka natambulanga n'omuntu naye sofa nti nali siyina mulimu gwenkola kati kiba expensive opakira omuntu naawe neweepakira okay ng'ogyeko ekyo ngamba wano mu byokuyimba mu byaki mu baana banno be wali okontana nabo mbeera mwewayita yonna yonna mu kuyiiya ennyimba na mu ki challenge ki gye wafuna siyina challenge eri awo kuba okuyiiya ko sikuyina mbuzibu okay kuyiiya sikuyina mbuzibu kasita oduteekawo nti luulu odukyusa kyo sikiyina mbuzibu tukeruwero ku finals nga muttunka bannanga abantu bakwerekera bangi abantu bamperekera okay abantu baffe bamperekera bakubeererawo bambeererawo kakati Nasolo Jamida njagala mpeyo akayimba akalala kuba alina obuyimba obusukka mukamu enyabo ayita mu Gravity amwe wina okay mpaamu mwebale bambi abantasa kugusajja okay ono musajja yatandika mpola mpola mbunna nkwana ne mugana koya apaana nja kukufuna akabubeddya lwacha lumo ronno gansotya mukakuba eri mu lusuku bwomu bwenti mpaawo gaidi n'akaggo kumbe nga nziga ngenda okuwulira ati engwala ng'enkoona eddongo erinyedde swaliiso endulu nga nkuba bannange nagikuba ebiri ng'omuyaayi obujja busambye n'amasira mazolwo kugotya n'emuzibu azaala mpanga ng'omuliro ogumusensedde nga ne bwentaasa mpawo kyenzijayo nga ne bwentaasa mpawo kyenzijayo mwebale bambi ensasajja eri wano bannange nze kyendiko leero omulabi omulungi ali ku Boka TV tuli ne Jamida Nasolo Blind but Able President omwaka oguwedde ogwa 2018 that is season 5 ono omwana yakooka era n'afuna obuwanguzi obwanneyimbira byange Radio Simba omwana alina obuvumu omwana akola mumulaba asiba enviiri teri mulimu gwatasobola kukola abavubuka abali abatagala kola ono abeera ekyokulabirako afaayo ate nga yekkiririzaamu Nasolo Jamida nkimanyi bulungi mu bulamu bw'ensi eno olina ebiruubirirwa by'olina olina ambitions z'olina naye njagala mukwano mbulire kiki mu bulamu bwo kye weegomba ng'ogamba nti mu butuufu nze ekirooto kyange kye kino bino oba biriwo ebiti naye kino kye kinzita nze ekirooto kyange ye mukwano kwali kuba radio presenter wow era sofa nyina okuddayo okusoma nsobola okituukako okusinziira nti kati nfunye bizinensi nsobola okweyimirizaawo owulira okisobola nkisobolera nga programu ki mukwano gy'olya gye weewulira gy'osobola okukola programu yonna ng'eriwa oba ya music nkubirayo programu gy'osobola okukuba kati essaawa eno oli butereevu ku Radio Simba 97.3 FM saa 7 ez'amara g'ekyemisana Nasolo Jamida naki sabula alright abawuliza ba Radio Simba mbaniriza ku 97.3 Radio Simba mpologome y'eddembe program tokamalirawo olimuweerezaawo Nasolo Jamida era nga tugenda kuva saa 7 paka saa 10 kayimba koosaba kenkuwa okay omwana asabudde asaba wenawo omuwera akayimba okay mukwano ekyoto kyo gyakitukako bw'obanga okyagala era ng'owulira okikolerera kakati abaana bo boolina obulamu bwabwe
olabanga balina kye babulamu oba balisanyufu bali contented ng'abaana abalala bonna? Abaana bange bali fine. Kuba nsobola balabirira mu buli kimu kati. Bali fine. Kikirungi mukwano kizaamu amaanyi. Nasolo Jamida. Wanji nnyabo. Olinayo omuntu gwe weegomba. Serebu nga musajja nga mutuufu ogamba nze weegomba. Wanji? No, it can't be. Kale, ne wabanga si serebu, tolinayo omuntu gwe weegomba. Kale serebu gyali. Ani oyo? Ajaluna Mbiru. Ajatiwa aji. Anji mama. Ajaluna Mubiru akusanyusa. Eddoboozi likuba. Kyokka. Eddoboozi linkolera nyimbira bulungi. Nze mbadde ngamba nti oba olinayo omuntu gwe weegomba nga mutuufu ogamba nti omuntu oyo mwegomba era we maafunye omukisa okubeera nga mutuukako mwegomba mu bulamu bwange mpulira nga nze mwagala. Ng'alina ekifaananyi ekikukolera ng'ogamba nze waawe omusajja wabanga yazze mu bulamu bwange sijjula mbeera Mukama mpadde azzeemu essala zange. Nze njagala musajja muzungu kati. Bannange omwana oyagala muzungu Omumerika? Njagala ng'ava mu Europe. Nasala na bannange oba mu Faransa. Bannange. Wow, njagala musama, njagala muzungu yennyini. Njagala muzungu, toyagala musama. Kale enzirugavu bannange, we are very sorry. Nasolo Jamida lwaki oyagala omusajja omuzungu? Omanyi munnange, simanyi lwaki naye kati nkiwulira nga kyenjagala. Obulwa kuba bagamba abasajja abazungu abombu balina laavu, balina omukwano, balina keya. Nakyo kiyinza oba ekituufu. Balina kakeya. Kuba nange engwina ate mungi. Mane kati wogwa kuba oli agulina mwenna bannaye tebakulya. Oli ku Bokati TV leero enkya na luli. Bokati TV